Breaking news. Webukeredde enkya y'olunaku olwaleero ng'ebigambo si birungi eri Catholic Church n'okutwaliza wamu ensi yonna. Oluvannyuma lw'amawulire agavuddeyo nga galaga nti Papa Francis omutukuvu avudde mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku olwajjo lwabadde lunaku lwa Sunday, yabadde Easter Sunday era yabadde Easter. Papa yalabiseeko mu nkuyanja y'abantu bw'atyo ng'abaagaliza emirembe era n'agenda mu maaso n'okubeera ng'abablessinga. Ate olunaku olw'omukaaga Papa yalabibwako ne Vice President w'eggwanga erya America nga mukyaliddeko ne wabaawo bye baayogeramu. Webukeeredde olunaku olwaleero nga nnaku miranga na biwoobe eri Ekereziya okwetooloola ensi yonna. Papa Francis abadde n'ekirwadde ekizze kimubala embiriizi okuviira ddala ku myaka 21 egy'obuto oba egy'obukulu, wabula nga yeegattibwako ekirwadde eky'amawuggwe. Ku myaka 21 bakizuula nti alina pneumonia, wabula ate gye bweyongera n'afuna ekirwadde ky'amawuggwe. Obukulembeze bwe buzze busoomoozebwa olw'ebiseera ebingi by'amaze ng'abeera ku ndiri. Dindirira ebikwata ku Paapa ono ogenda kubeera ng'obimanya. Olunaku olwaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka egy'obukulu 88. Ebyo n'ebisingakaawo bye tugenda okubeera nga tutunuulira. Jokingly wakati mu kusaagirira bannayuganda bavuddeyo ne bateekayo ekifaananyi kya sipiika Anita Amongi ne bagamba nti okuba we yasinkana Paapa, obulamu bwa Paapa tebuddangamu kubeera kye kimu. Bannayuganda lwaki mwe ne fujjo bitambula bibiri? Mbadde ne Morgan wannangamba lwaki ate sipiika abiyingiddemu? So sipiika yalabikako mu butambi bwe yakyaleka Vatican, bw'atyo Paapa na blessing abaana be anabe tugenda beera nga tubitunuulira mu ngeri emu. Mukwano gwange ampuliriza bwe tuba nga tuvuddeko eyo. Nate amawulire si malungi eri omukulembeze Robert Kyagulanyi Center bw'avuddeyo n'atutegeeza nti kitalo nnyo ekya munnamagye eyaganyuka eyataka bano okulaba nga bannayuganda tufuna obukulembeze obulungi, tufuna obukulembeze obuli mu kugamba ku nfuga obugoberera enfuga ey'amateeka, wabula kyannaku nnyo nti musajja mukulu newankubadde nga yalwana okakasa nti Uganda efuna ekyo kyennyini kyeyali ayagala efune, teyasobola kubeera nga ekifuna, ng'asinziira ku ki? Ku munnamagye ono eyaganyuka eyafudde olunaku lwabadde lwajjo amanyiddwa nga John Kazora. John Kazora afudde yeemulugunya ku bukulembeze bwa Mwami Museveni era nga kyamuviirako n'okuwandiika ekitabo kye yatuuma Betrayed by my leader, oba ekinnyonnyola nti ndiiriddwamu olukwe abakulembeze bange. Ebyo n'ebisingakaawo bye tugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero. Tugenda kwetooloolera nnyo ku kumanya obulamu bwa Papa Francis atuvudde ku maaso olunaku olwaleero. Nzikiriza katono nnyo nkole bwenti then nzije tweyongereyo. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinzira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mwegesa amaaso gammwe omukutu guno ogwa DPTV Uganda. Buterevu njagala kubeera nga nkutwala mu mawulire agagenda mu maaso n'okubeera nga gatambula wano ne wali mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala kutandika n'amawulire agatali malungi agaguddewo olunaku lwabadde lwajjo aga musajja mukulu amanyiddwa nga Kazora. John Kazora. John Kazora yaani? John Kazora musajja munnamagye oba abadde munnamagye, y'omu ku abo abaatakabana, abaalwana, abaatoba okulaba nga Uganda efuna eddembe enunulwa okuva mu mikono egy'abafuzi
abaali bayitibwa ababi okudda mu mikono egy'abafuzi betwali tulowooza oba bajjajjaffe be balowooza nti baali bazze kunonola ggwanga ddiwa oba oliawo ebyo ebirungi wabula Kazora n'abalala bakizuula nti bano be bajja nabo baali balina biruubirirwa birala na bigendererwa birala era ekyamuviirako okubeera nga awandiika akatabo ke yatuuma Betrayed by my leaders. Njagala kubeera nga akatabo ako nako nkakufunira nkakuteerewo ebbali. Yoyo mwami amanyidwa nga Kazora Webback mbiseera byabwe ebyensiko akatabo keeko Betrayed by my leaders, the memoirs of John Kazora. So abantu bangi abajja ne gavumenti eno bangi nnyo era nga bateekamu amaanyi gaabwe, bateekamu obudde bwabwe, bateekamu ebiseera byabwe n'obulamu bwabwe okulaba nga gavumenti eno ejja mu buyinza, balabe nga wabaawo ebikyuka okusinziira ku bwe baali babiraba. Naye bangi ebintu babiraba kifuula nnenge. Omukulu kasita ye yatuuka mu buyinza n'atandika kubeera nga abasulika. John Kazora gw'olengera ku screen wakati katabo ke mu ngeri emu yavaayo oba emirundi mingi awuliddwako ng'akritisayizinga gavumenti ya mwami Museveni, ng'era ebiseera bye eby'obulamu abadde tuvoko abadde ayogera nga bamuyita namwatulira kwegamba tabadde nga balala eddoboozi lye kwegamba alikozesezza bulungi okusobola okubeera nga ajjayo era nga ajjukiza mukama we mwami Museveni biki oba oliawo bye bateesaako bye yalina okukola. Era no batugamba John Kazora was a blue-eyed boy after NRA took power in 1986. Bagamba nti veteran war, Bush war, Major retired John Kazora yafudde olunaku lwabadde lwajjo era nga yaliko member of parliament mu ssetteeserezo w'eggwanga Uganda. Kazora yali musajja ayogera ebyaddala nga talekaayo kimukosa oba kimuluma ku mutima ng'era akigamba butereevu mwami Museveni n'amugamba kino okoze kikyamu, kino kikyamu, twajja tuteesezza bino, wakyusa kati okola bino. Olunaku lwabadde lwajjo, olunaku lwabadde lwa Easter ng'ennaku z'omwezi 20, lunaku lwa Sunday omwezi gwa 4 ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ebisingako awo tetunnaba kubanga tubifuna naddala ku nfaaye. Enfaaye tebannaba gitutegeeza yafudde ki, kyekyamusse, yabadde mulwadde oba teyabadde mulwadde. So byonna tulindirira birindirire okusinziira ku lupapula mwenzije olwaddeere moneta emboozi eno mukwano gwange. So Kazora mbadde ntunuli ano ku mukulembeze Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu ku bubaka bw'awandiise ku munnamagye ono amanyiddwa nga Kazora. Awandiise bw'ati: omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bubaka bw'atadde ku mukutu gwe oba ku mikutu gye gimukwanira wala agenze maaso n'okubeera nga gamba rest in peace honorable retired Major John Kazora, you were a patriotic who served your country with dignity. It is very sad that you never got to see the kind of country you sacrificed your youthful years for. Your book, Betrayed by the Leaders, remains behind as a statement of your contribution to Uganda, but also an exposure of the origins of dictatorship in our land. Agamba nti wumula mirembe retired Major Kazora, obadde muntu ayagala ensi yo era ng'ekuli ku mutima, osaavinze eggwanga lyo n'ekitiibwa. Kyannaku kibi nnyo nti ogenze tolabye ku Uganda eyo gy'oyaayaanira
ogenze tulabe ku Uganda eyo gy'obadde oyayanira okubeera ng'olabako wasacrificing oba weewaayo n'owaayo obuvubuka bwo bwonna emyaka gyo gyonna egy'obuvubuka owandiise ekitabo ekimanyiddwa nga Betrayed by my leader era kisigadde emabega statement zo zonna ze wakola zigatta ku ggwanga lyaffe era noga nti weexposinze okuviira ddala emabega ku ntandikwa ya dictator butya bwe yajja mu nsi yaffe ne bwabaddemu ye Kazora bwatyo omukulembeze Bobi Wine bwatyo bwamwogeddeko so wumula mirembe Meja Kazora omukama omwoyo gwo aguwummuze mirembe akusonyiwe ebyakusobako ng'omuntu naffe tuli baana b'abantu tusobya buli lunaku buli kiseera kale nno tetusalira abantu bafudde musango naffe baleme gutusalira bwemanga nkugjeyo eyo nzikiriza buterevu ate tweyongereyo tuddeyo ewa Papa Francis eyavudde mu bulamu bw'ensi eno wano wetugenda okusinga nga tubeera oba okutunuulira okumala akaseera Papa Francis yoyo gwolengera ku screen akakatambi kogenda mu maaso n'okubeera ng'olaba lwabadde lunaku lwaggulo olunaku olw'eggulo yabadde Easter abakristu mwenna abakkiririza mu Yesu Kristo kyenjogerako mu kitegeera lwabadde lunaku lwa Easter Sunday omutukuvu Papa yavuddeyo n'awuubira ku bantu olunaku olwajjo nga bw'omulengeraawo gye bayita basirika n'awuubira ku bantu nga mulamu wabula oluvannyuma lw'okubeera ng'awuubira ku bantu yazzeeyo amakya g'olunaku olwaleero Papa kikakasiddwa nti avudde mu bulamu bw'ensi eno amawulire ga Papa abantu okutegeera nti avudde mu bulamu bw'ensi eno ga tuteereddwa ku mukutu ogwa njagala kubeera nga nkuwa wano gateereddwa ku mukutu ogwa katono nnyo ku mukutu ogwa Vatican News era nga bateeredde ne batugamba nti ati sawa 3:45 Easter Monday Cardinal Kevin avuddeyo bwatyo bw'abadde mu gye bayita Casa Santa Mata n'agenda maaso n'okubeera nga abuulira ababadde mu kanisa eno oba mu ekereziya eno anaabategeeza nti mawulire mabi mawulire si malungi yadde n'eddakiika n'emu era ebigambo bye akozeseza ebibadde bifaanagana bwe biti Dearest brothers and sisters, with deep sorrow I must announce the death of our Holy Father Francis at sawemu n'eddakiika 35. This morning the Bishop of Rome Francis returned to the house of the Father. His entire life was dedicated to the service of the Lord and to the service of Lord and of his church. He taught us to live the values of the gospel, courage and the universal love, especially in favor of the poorest and almost marginalized. So byebimu ku bigambo ebikozeseddwa omukulu amanyiddwa nga Cardinal Kevin bw'abadde alangirira okufa kwa Papa Francis olunaku olwaleero. Ne kale katutunulemu ku ebyo Papa ebize bibeera mu bulamu bwe, katutunuleko mu bibadde bibeera mu bulamu bwe oba Papa Francis yani. Okusookera ddala Papa Francis kigambibwa nti erinnya Francis yali ewa bwewi
wabula nga ye George Mario eddala my brother Argentina eryo mujjadde esomera munansonyiwa. So yazaliwa ennaku z'omwezi 17 December 1936. Afudde ennaku z'omwezi 21 April 2025. Ekitegeeza nti Papa Francis afiidde ku myaka egy'obukulu 88. Papa Francis yabadde akulya Catholic Church, ekyo buli omu akimanyi, era abadde mwana nzaalwa ya Argentina, era nga yazaalibwa mu Buenos Argentina. Mu ngeri yemu njagala kutegeeza nti yafuuka Archbishop wa Buenos mu Argentina mwaka gwa 1998, era nga nafuuka atwala church mu Argentina mwaka gwa 2001. Mwaka gwa 2001. Ono nno okufuuka Papa yaddira mu bigere eryamanyiddwa nga Papa Benedicto eyaresigninga yasuulawo omulimu. Naye gowalaga owaayi ebiri wano sibitegeera. Kale ebyo bijja kubeera bya lunaku lulala lwaki yeegoba, naye nga byetwategeerako nti ebisiyaga byali bingi mu Vatican awo Roma bikoze bitya. N'agamba abaayi nali mmanyi tuweereza Katonda. Anyway, ennaku z'omwezi zaali 13, zaali 28 Papa Benedicto we yasuulirawo omulimu. Ng'ennaku z'omwezi 13 May Papa Francis n'alondebwa. Papa alondebwa bulondebwa, so n'alondebwa okufuuka Papa, era ng'ennaku z'omwezi 13 March bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'atuula. Wabula Papa ku myaka 21 egy'obukulu yazuulibwa n'ekirwadde ekya pneumonia. Ku myaka 21 yazuulibwa n'ekirwadde ekya pneumonia ekizze kimusumbuwa era ekizze kimubala embiriizi. Papa azze awandiika ebitabo eby'enjawulo okugeza ng'ennaku z'omwezi 24 yapublishinga ekitabo kye baatuuma Major Letter as Pape. Ng'ennaku z'omwezi 8 April 2016 n'ata ekitabo ekyokubiri ekyali kimanyiddwa nga Operatic n'ebirala byali mu Argentina. Olwo sijja kwesumbuwa. So yawandiika ebitabo eby'enjawulo. Papa Francis abadde muwandiisi wa bitabo nakinku, ate nga mu ngeri yemu abadde musajja wa Katonda, mu ngeri yemu abadde n'ebitone ebitendo eby'enjawulo. Nga bwe nkugambye okufa kwe kubaddewo ennaku z'omwezi 21 ku ssaawa 1:35 ez'okumakya. Kulangiriddwa omukulu amanyiddwa nga Canon Kevin yalangiridde mu misa ebaddewo enkya y'olunaku olwaleero. Father ono yazaalibwa mu family y'abaana bataano. Tujja gera mu details ani naye nga mawulire si malungi yadde n'akatono. So tusaasira Catholic Church okwetooloola ensi yonna. Papa azze atawanyizibwa endwadde eno ng'emusumbuwa. Gye buvuddeko weeks ziringa 2 abantu baavaayo n'omubika ne bamubika ne bagamba nti yali avudde mu bulamu bw'ensi eno, wabula n'amala n'avaayo n'alabikako. Mujjukira yavaayo n'awuubira abantu jambo ng'akabonero akaali kooleka nti ndi mulamu gyendi era buli kimu kitambula bulungi, naye nga mukosefu. N'okuvaayo yali mukosefu, wabula gye buvuddeko katono awo yavaayo, bavaayo ne batubuulira nti tali mu mbeera nnungi. Abadde ku ttaka almost emyezi nga 8 n'olunaku olwajja okujja kugamba obulamu tebwabadde bulungi nnyo, wabula yazze n'awuubira ku bantu. Nga bwe nkugambye nti
yasinkanye vice president wa America ku lunaku olw'omukaaga ate olunaku olwajjo ku Sunday naye kaka najja neera wamulabye nga amaanyi matono ddala nnyo. Kale nno obukatuliki bunnyogovu mu ggwanga lino Uganda n'okwetoloola ensi yonna e Roma. So byebyo ebitonotono bye tusobola okubeera nga tukuwa ku Papa Francis kati omugenzi gwe batutegeeza nti yazzeeyo dda mu nnyumba ya kitaawe ey'olubeerera, that is muggulu. Muggulu. Bannange okufa kuno waliwo otuuka n'ogamba nti okufa kote kwera gwe kutya, kubanga ogenda n'otunuulira Paapa ono n'olaba ekitiibwa, n'olaba amaanyi, n'olaba engeri gye babadde bamubudaabudamu, ne bwe kuba kujjanjabwa engeri gye babadde bamujjanjabamu nga ya kikungu nnyo, y'amaanyi nnyo, n'ogamba wamma obulamu tebuliiwo. So kituyigiriza ki ng'abamu nti ne bw'oba n'ebyobugagga bitya, era obubaka buno mbusindikira mwenna abafutubadde ku bannansi mawanga yonna gye muli, naye okusingira ddala kambuwe wano wentegeera mu Uganda. Obubaka buno bugenda eri General Museveni n'abatulugunya abantu mu ggwanga wakati mu mwezi guno omutukuvu oba mu wiiki eno entukuvu, ng'ate ne Paapa mwagendedde mwekube mu mutima. Byonna bye mukola kiki kye mugenda okutwala? Byonna bye mukola kiki kye mugenda okugenda nakyo olunaku olwo oluvannyuma? However much Paapa wa amaanyi yabadde atwala enzikiriza y'obukatuliki ekitaffe mu Katonda, kwegamba ne bagenda muziika nga ye ekyamaanyi bayinza mussa mu keesi ya gold, ne bwe banaamuteramu ebikoma ebifaanana bitya agenze, ne bwe banaateekawo tebagenda muziika mu eka namba, naye n'otunuulira abasajja n'okwata emmotoka n'ovuga faamu y'omuntu ng'oli mu mmotoka n'owulira ng'okooye, n'ovuga mayiro 21 ng'oli ku ttaka lya muntu ogwo, naye ng'awo yagobawo bantu. So ffenna tugenda. So tusaba bekikwatako mwekube mu mutima, bwe kibanga bannansi kyetaagisa mubawe kalembereza mukabawe, cause obulamu bwe butyo. So ebimu ku bifaananyi ebisinza okubeera nga bitambula ku mutimbagano, yoyo Speaker Anita Amongi, era njagala kubeera nga nkufunira ekya Paapa wuuyo yazaalibwa 1936 2025 tamusimatusa mutambuddeko emyezi 4 nagyo tagimazeeko mu ngeri y'emu. Bwe batyo ebyo ebifaananyi ebifulumye ku Papa Francis kati omugenzi abadde musajja wa ssanyu nnyo, agenza okuwummula emirimu gye nga mu Uganda azzeemu emirundi 2. Yes, agenza owummula emirimu gye nga mu Uganda tumufunyeeko emirundi 2. Kale awummule emirembe. Mawuli agasingako tujja kujja nago mangi ge tulina, batwagadde okusooka okubeera nga tujjawo obubaka buno obwa Papa Francis. Kama Katonda abatukuumire tusinkane nate mawulire amalala abakatuliki, Mukama abagumye, katulindirire ate okulonda okunaabeerawo okulaba nga bajjuza ani gwe banaawa okumuddira mu bigere.